Waliwo owooluganda eyatubuuza ekibuuzo wano. Natugamba ne basajja mmwe. Nze njagala kubuuza ku kibuuzo kino. Solomoni alina abakazi bangi ne Dawudi abakazi bangi. Wa Bible wetugaanira okuwasa omukazi asukka mu omu? Kyawandiikibwa wa era kiridda wa? Tugenda kuddamu nga bwe tuli wano ku program, tulina okuddamu ekibuuzo ekyo. Kasobeko n'owooluganda brother anyonyole ensonga eyo. Tubaniriza nnyo ku program eno. Ekibuuzo ekyo nti ekyawandiikibwa ekiruddawo ekyo ekigamba nti Katonda yagamba omusajja alina okubeera n'omukazi omu. Katonda kyawandiikibwa nti omusajja anaalekanga taata we ne maama we, n'omukazi n'aleka taata ne maama we, neyegatta n'omusajja oyo ne bafuuka mubiri gumu. Kati simanyi gwe afuna emibiri eyo emingi n'ogyegattako n'ogifuula omubiri gumu, simanyi oba ekikyo kivaawa. Okwongera ku nsonga ya brother gyayogedde, ate ne Yesu n'atugamba nti okwagala kukola bulungi. Do unto others as you wish, how they could behave to you the same way. Yisa banno nga wanyagadde bakuyise. Gwe obanga muli kikusanyusa omukazi wo okuwulira nga alina omusajja omulala nga w'omwendako kimunyumira, then kikole maaso, tugenda mu maaso. Naye bwe kibanga naye toyagala bakikole, then tokikola. Okwagala kwe kufuga buli kimu era kwe kusalawo kiki ekituufu ekyokukola. Bwe kubanga okwagala kukukkiriza okulumya mukyalawo oba baloowo, it's okay. Naye okwo kuba kukyamu era kuba kubi. Tubaniriza nnyo bannaffe abatuwuliriza era abawulira nti ebigambo bino mu byetaaga oba birungi mu bulamu. Kubanga bino ebigambo bye twogera bya bulamu. Kati simanyi waliwo proverb egamba yaffe kale in Africa egamba nti tosobola kugoba ebisolo bibiri byonna n'obifuna. Kati gwe alina abakazi ababiri oba abasatu, naye amazima gennyini mu mutima gwo engeri gy'obaagalamu oba laavu gy'oyina ku mukyalo oli yenkana ku mukyalo ono omulala. Bw'oba olina laavu ku Jane ne laavu gy'oyina ku Rita, laavu eyo yenkana tekisoboka. Bw'oba ogamba nti yenkana olimba mu mutima gwo, olimba gwo kennyini okimanyi nti tekisoboka. Kale n'obigambo ebitono ebyo tetugenda kumala budde wano ku mutuufu yaani. Wala tukyasoma obubaka obuze. Waba omulala abuuziza n'agamba nange, naye amazima obulokole butubuzaabuza ennaku zino tetubitegeera. Tuwulira amaddiini mangi gazze, abasumba bakubagana, ekituufu kye kiruwa? Tukubadde programu yammwe eno okumala ebbanga ddene, mutulaganga awaliwo eddiini endala, mutulaganga nti bano banana tutuulire badde bya bulimba, mukyogerako ki? Era blaza agenda sooka annyonnyole ku nsenga. Blaza ono yeebuuza ekituufu kye kiki? Bigambo biyitiŋŋana, ono mulimba, ono mulimba, ono mulimba, naye ekituufu kye kiki? Bayibuli entuufu yeeruwa? Tulina kugoberera ki? Yes, era ng'avudde Kawanda ng'abuuza ku nsonga eyo. Yes, brother. Kuddamu kibuuzo ekyo, ono avudde Kawanda. Tukwagala nnyo bambi wolerwa ekibuuzo kyo ky'obuuziza. Naye kati ekituufu amazima agaliwo ye ggwe ne Yesu. Ge mazima agaliwo ggwe ne Yesu. Buli kimu ky'owulira kuva eri Yesu ekyo kye kituufu, kubanga Yesu ye mutuufu. Yagenda okuyisaawo, si yagenda, yali mu kutambuza, yatambuza obulamu bwe okuyisaawo n'okuyingiza eggulu. Naye omuntu yenna omulala ng'akugamba ebintu bya Yesu bye yataasomesa, by'atayigiriza, oyo ye mulimba, muveeko mudduke. Okugeza bintu ki Yesu by'ataasomesa wandi mulambuludde? Bintu ki ebitambula ebiwulikika ng'ebituufu naye nga Yesu teyabisomesa, oba nga baamukwata bubi?
mulambulule ategeere blaza okuva e Kawanda. Kirungi nnyo. Bw'oba waliwo omuntu yenna ng'akugamba Yesu okukolera ekintu mu bulamu bwo, olina okufunayo ekintu naawe ky'omukolera oba ky'omuwa. Katugeze oyinza okuba nga akugamba Yesu okukolera ekintu, olina okuwaayo omwoyo omutukuvu ne gutambula ne gukola ebirungi mu bulamu bwo. Olina okusiga ensigo, olina okuba nga owaayo nnyo mu kanisa oba mu bizimbe bye bibazimbye mwe bakungaanira, ne bakyamusa abantu ne babagamba ebigambo ebirungi, Katonda agenda kukola kino, Katonda agenda kuyimusa, Katonda agenda kutambuza amawanga. Ebyo byonna kabikolere kakutambuze, naye ensonga yaleeta Yesu mu nsi yali kutambuza amawanga? Ensonga yali kufunira omulimu oba kufunira omukazi oba omusajja? Si kyekyo. Yesu yajja azeewo enkwatagana yaffe ne Katonda. Yesu ye yali yakolanga sadaaka endamu esobola okuzaawo enkwatagana yaffe ne Katonda. Yesu ye yali omuntu atoonoonangako, ne bweyajja wano ku nsi teyonoona, naye yattibwa mu ngeri y'omwonoonyi lw'ebibi byaffe. Omusaayi gwe ogwo gwe yayiwa ogwali gutugwina bbala gwe gutuwozaako ebibi, ne guzaawo enkwatagana yaffe ne Katonda. Ne tuba nga Katonda afuuse taata, ne tumuyita Baba, Abba Father, nga tuli baana. Nga tuli baana. Kati Katonda omukulu nga kyagambye blaza nti Yesu yajja ku nsi lwa kigendererwa ki? Yajja ofune visa, yajja owone kansa, Yesu yajja ozimbe oba ofune akabanja? Nedda. Ekyaleeta Yesu kyali kirala nnyo, era nga bambi kiri mu John 3:16. Katonda olwayagala ensi yonna n'awaayo omwana we mu bw'ati, buli amukkiriza afuna obulamu obutaggwaawo. Ensonga enkulu kufuna bulamu obutakola ki? Obutaggwaawo. Bino ebisigadde by'oyagala nnyongeza agikwongerako ng'ayagadde. Katumale okuwummulamu katini tugenda kukomawo tweyongereyo ne ku mitwe emirala. Amasimu mangi nnyo, message ku WhatsApp ziyiika buyiisi, naye katugenda kukomawo tuddemu kimu ku kimu. Tovanga ku programu gye bayitanga Omutuufu Yani wano ku Mazima Television.